kamera zammwe njagala ensi erabe eyo Uganda Police Franka Mwesigwa yabasindise bamekinga sure Kyagulanyi tayogera n'abantu naye bannange muli bana Uganda ebyo byonna bagenda bikola naye tujja kuwangula kati kambasabe muveewo nze kansigalewo bakole ebikolobero ebyo nisabye Bakama. The world is watching you. We are here legally, but what you're doing to the people is against the law. That is what the Uganda Police is doing. Mumuyambeko mukyalo oyo mubayambeko abantu abafa mubayambeko. That is what the police is doing. Mubayambeko tebafiirawo oyo gwe bakubye amenyesa okugulu muyambeko oyo mukadde musituleko oyo mwana temubalinyalinya. What a shame. What a shame. What a shame. What a shame. Wowulidde Bobi Wine ng'agamba nti temubalinyalinya. Tekibadde nti kubadde kwagala kw'abantu ababadde bazze ku lwaleero eno kubanga batandika okulinnya ku bannaabwe, wabula embeera yakuba nti omukka ogubalagala wamu n'ebitulisiddwa abasirikale ku lwaleero eno bibadde tebisobola kubanga bireka muntu n'omu nga ayimiridde wayimiridde olw'obubalagavu wamu n'okusiiwa n'okunnyikira munda mu mubiri ebitulisibwa bino kwe bibaddeko. Abantu bakira ne batandika okubanga bakoonagana bukoonaganyi. In fact n'abamawulire bano ababadde waggulu Bobi Wine waabadde bagezezzaako abamu okuguma, wabula ekintu we kitabuse nabo ne bapyanta oba ne badduka ne bavaayo waggulu nga bakira embeera egaanye ne sekugaana yenna. Wabula bino byonna bigenze okutuukawo. Bobi Wine olunaku olwaleero asoose kubanga yeerigana abasajja. Ensonga ebadde enkulu ebadde ensonga ya mmotoka, abasajja nga bamufuukidde akayinja mu ngatto, wabula ayambalaganye nabo. Olunaku olwaleero enzija gy'abadde yazze ebadde esukka ku nzija eya bulijjo olw'ensonga nti bavuddewo bubi nnyo nnyini ddala. Kasooka tulabe as this unfolded this end. Yes, this is going to move straight to the playground. You are not campaigning. No, sir, we do the let the people go to the road. Okay? Electoral Commission knows I'm supposed to be campaigning here. Okay? The motor comes to the next town. Okay? No, you are breaking the law. No, sir. I'm a lawyer. I'm a lawyer. Take me to court. Okay? This is the presidential campaign. I'm supposed to talk to people everywhere. Are you kidding me? Wait, give me another one. Katinga Bobi Wine aganya okuwuliriza ebiragiro by'abasirikale bye baadde bamuwa. Awadde oda omwana abadde yavuga emmotoka n'amugamba nti kati olina kubanga otambulira mabega wange togenda kubanga owuliriza bigambo bya bano. Bakira abasajja balemeddeko ne sekulemerako yenna. Bobi Wine kyakoze n'agamba nti bano tebandabanga. Kwe kulinnya emmotoka waggulu n'agamba nti afazaali n'agendera ku kabangali eno oba ku eno emmotoka teba kabangali eri eya poliisi. N'agamba nti afazaali nja kugendera ku eno wabula nga sikkiriza kujogebwa oba oyagala oba toyagala. Asazeewo okutambulira ku mmotoka ya byuma. People power. Our power. Baganda bange twabasuubiza nti tujja kutuuka ku buli bonna Uganda tubabuulire bye twagala okubakolera mu Uganda empya. Temuyina musango gwonna. You are not breaking any law. Temuyina teeka lye muli mu kumenya. Operating space ba security bafina babireko. Bannange kyenjagala obagamba mwe musigale nga mwagala ensi. Kabangali eyo gy'olabye agirinnye n'abasirikale be n'alinnya nabo. Kati waliwo moment eno endala ebaddewo Bobi Wine agenze n'ataasa omwana owa booda. Obusajja bubadde bumulidde n'agamba nti ono ye sigenda kumubalekera. Yensitaana eyo gy'olaba awo ayingiddeyo mbeera ya ghetto gladiator nkola ya kimafiya. Abasajja n'abasuuza owa booda babadde booda ye bagitutte nga bagitadde eri nga naye bali mu musikambula bamutwala
Bobi Wine n'ayingira n'abagamba nedda ssebo musaaga ono temugenda kumutwala. Era gye bikidde abasajja bamuwanze obusajja bumuwandudde then omukulu n'atambula smartly addeyo ate ku motoka y'entambula yeyongere mu maaso. Wabula nga tukyali on a lighter note, then there was a more sad note. Waliwo guy akubiddwa amasasi. Kigambibwa nti ebimukubiddwa mu magulu gabadde masasi era ng'ono atwaliddwa ng'atonnyolokoka butonnyolokosi musaayi. Ngezezaako okuba nga vidiyo eyo njibika okwewala YouTube okubeera nga egiwanukulayo oba ngitadde mu kala eya black and white. Katusooke tulabeko gayo ono n'embeera emutuuseeko. Sinzira ku leader of opposition Joel Ssenyonyi akoze posting annyonnyola ku mukulu ono agamba nti ono bamukubye amasasi mu magulu 2. Statement Joel Ssenyonyi yakozeseza agamba this middle-aged man has been shot in both legs at Bukoloto, Kayunga. He was standing at a distance waving at our presidential candidate as we headed to our first rally in Kayunga. This madness is at another level altogether. Joel Ssenyonyi ng'agamba nti omusajja ono bamukubye oba bamushutinze mu magulu gombi e Bukoloto e Kayunga nti abadde yeesulidde akabango banga ali side eri ng'agezaako kubanga awuubira ku Bobi Wine wabula eno gye gamusanze ne gamukuba mu magulu. So Joel Ssenyonyi n'agamba nti obulalu obw'ekikula bwe kiti bulina okubanga buyimirira. Wabula mukaddeke kamune post kyolaba ku screen eya Bobi Wine annyonnyodde n'agamba nti the shameless criminals in security uniform have begun their usual barbaric behavior. They are using live ammunition and tear gas to try to demobilize us. They have shamelessly injured this innocent civilian whose sole crime is none other than supporting us. For how long shall these shameless people brutalize and provoke us? Bobi Wine agamba nti abasajja bano abamenyi b'amateeka wabula nga ate bali mu uniform batandise okubanga bakola ebikolwa ebitagwanidde yadde omuli n'okuba nti nno bakuba amasasi live wamu ne tear gas okubeera nti basaasaanya abantu abazze okubeerawo ku campaign. Era nnyonnyodde ku mukulu oyo abadde akubiddwa n'alekebwa mu kkubirwa nga bwe weetegerezaawo. Mulai wakaira amasi. Era ya tear gas gy'olabyawo bibadde bya ddala. Newankubadde nti tear gas ye abadde mungi nnyo. Era ng'akaseera omukulu kayiseemu kabadde kazibu nnyo. Just okutuuka obutuusi ku venue ewasookera ddala kubadde kweziribonga n'okulaba nti aluma n'ogwengulu bakira agenza okutuuka. Sooka olaba embeera ebaddewo nga namungi w'omuntu yeeyiyedda ku Kisaawe. Abantu e Kayunga, they have rewritten the history. Olw'ensonga nti ojja kujjukira bulungi ne 2-2 wali nga twolekera akalulu ka 2-2 omukulu era Kayunga eno abantu bamwaniriza ne sekwaniriza yenna. So sobola okulaba entuuka gyatuuse mu ssanyu ebadde ery'amaanyi ennyo abantu babadde bamwesunze. Baina obuzito bwe batera obuzito obw'amaanyi ennyo. But the people got entertained at the same time getting the message that he had come to deliver to them. Let us have a glimpse of the message at the same time. Abadde ku TikTok mbadde mulaba, abadde ku mutimbagano mbadde mulaba nga buli maire emu batutekerawo road blocker nga batulemesa okutuuka gye tutuuka nga bakikola kagenderere
bakikola kagenderere tebaagala tutuuke tusinkana abantu twogere nabo naye Katonda w'amaanyi tutuuse tutuukidde mu mukwano gw'ekitalo ate nze ng'omukatuliki mpulira mfe essanyu kuba nsinkanye ne sisita wano ne bampa ne kananansi. Alo kakati olunaku lwaleero ngenda kozesa obudde butono nnyo kubanga tugende wantu wangi ate tumanyi nti yonna gye tutambulira mu kuzoganyizibwa. Bannange njagala kwogera ku bintu bibiri olwaleero. Njagala kwogera ku Uganda empya, njagala n'okwogera ku protest vote ng'ekisumuluzo oba ekkubo erigenda okututuusa mu Uganda empya. Naye nga sinabyogerako bannange munzikirize mbeebaze, mwebale kutulondera nsanja, mwebale. Is Bobi Wine ku rally ebadde erina okusooka oba esookedde ddala e Kayunga nga tannaba kubanga ayolekera ey'okubiri, wabula olunaku olwaleero ku makya nga tannaba kubanga asettinga off okwesogga Kayunga district basoose kubanga boogerako eri bannamawulire kuzimu ku nsonga ez'enjawulo omwabadde okubanga beemulugunya ku mbeera ze bazze bayitamu bukya campaigns zitandika, ate agamba nti bwe yajja mu Buganda wano ekintu kyasukka oba buyinza okugamba nti bwasukka obw'omulamuzi okubeera nti poliisi enkya n'eggulo eyongera okuba bo beetagetinga aba NUP n'okubeera nga babakuba mu tiyagasi buli kadde bwe baba bakoze campaigns. Ebyo ebifaananyi byolaba bye by'olunaku olwaleero, wabula bwe tugenze nga tugudde ku rale esooka, rale ebadde erina okuba ng'eggalawo oba rale eddiridde eri ebadde bbaale, poliisi tekkiriza rale eno nakuggwa. Bobi Wine wakati ng'omuzindaalo gumulimu 5 abasajja batandise okuba tiyagasi mu bantu direct, era abantu ne batandika okugwa, abamu ne beerinnyalinnya, abavuddewo n'ebisago bawerera ddala. Olw'embeera eno ebadde etuuse, osooka olabeko wano, I think nkuddiremukko wali kyewabadde oba tulabye mu bujjuvu. Temujjako kamera zammwe, njagala ensi erabe eyo Uganda Police Franka Mwesigwa yabasindise bamekinga sure Kyagulanyi tayogera n'abantu, naye bannange muli banna Uganda, ebyo byonna bagenda bikola naye tujja kuwangula. Kati kambasabe muveewo nze kansigalewo bakole ebikolobero ebyo. Nisabye Bakama, the world is watching you. We are here legally, but what you're doing to the people is against the law. That is what the Uganda police is doing. Mumuyambeko mukyalo oyo, mubayambeko abantu abafa, mubayambeko. That is what the police is doing. Mubayambeko tebafiirawo. Oyo gwe bakubye amenyesa okugulu muyambeko, oyo mukadde musituleko, oyo mwana temubalinnyalinnya. What a shame! What a shame! What a shame! What a shame! Definitely. So, kibadde kya nnaku nnyo nnyini ddala nti omulundi guno abasajja bajjidde ddala wennyini omukulu w'abadde akubye rally ebbaale wennyini we basazeeko ne bakuba tiyagasi mu bantu ababadde bakuŋŋaanye, ng'embeera bw'osobola okuba nti ogiraba okkakananga amaziga, era abandi nga banoonya nnyaanya n'amazzi. Omanyi tiyagasi bagamba nti ebiseera ebisinga kasitaatabuka ennyo bw'oyasa ennyaanya bw'oti n'ogiyisa mu maaso, ebiseera ebisinga akakkanamuko. So yembeera ebaddewo, abantu kudduka kunoonya bwekwekerero. Kale eyo bwe tuvaayo ate bannaffe aba NRM nabo sayidi eno babadde batojjera butojjezi ne campaign zaabwe.
yebadde rwale y'abannaffe aba the NRM. Oyo ali ku stage ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Edrisa Kenzo Musuuza. Omwana kamera gyakutta obulala keza ate wano nga awanvuye nnyo. I think omwana kamera yagikutte nga agitadde koko wansi eno. So awo nno omwana mulenzi Ed Kenzo abadde asanyusa abantu ababadde bazze wali eyisingiro. Busobola okulengera oyo gravity y'omutuju naye abadde agezaako okubanga acacyanca n'okusanyusa abantu beno abadde bazze wali ku Kyamate. Yes, waliwo abasazeeko ku Kyamate primary school grounds side eno. Osobola okulaba Tinaatinda abadde waawo nga naye agezaako okubanga acamula abeeno. Then that is Fina Masanyalaze Mugerwa. Era lwaddaaki wakati nga entertainment egenda maaso n'omukulu presidential candidate wa NRM Mwami Yoweri Kaguta Museveni tebuhabura naye atuuse mukadde ako abosobola okubanga olengera ebifaananyi n'obutambi obw'enjawulo. So awo no presidential candidate wa NRM nga abuuza ku bantu ngamo. Remember olunaku olwaleero the NRM ebadde erina okubanga esinziira mu bitundu bya Isingiro wamu n'entungamo okubeera nti bongera okutambuza message yaabwe emanyiddwanga protecting the gains. Olunaku olwaleero NRM bwe babadde boolekera Isingiro wamu n'entungamo ekibadde kisinga okubabeera ku mitwe kibadde ekintu kimu. Ono yebyebe cool. Ekibadde kisinga okubabeera ku mitwe kibadde ekintu kimu nti mu bitundu byeno mu kalulu ka 221 baafunayo obululu ebitundu 86 n'obutundu 5 ku buli 100. Kiringa olunaku lw'eggulo naye era NRM gye yagenze bitundu bya Kanungu ne wasigadde baafuna obuwagizi bwali bw'amaanyi nnyo. Kati olunaku olwaleero beesoze entungamo n'Isingiro nga bakimanyi nti kati eno baana bawaka baanirizibwa ne sekwanirizibwa yenna era nti baana ba yero bali mu ku protecting the gains mline emu oba endala. So that is how it went down. Isingiro mukadeke kamu n'entungamo mukwano gwange. This is how abantu engeri gye bazembyebe kulo osobola okubanga omulengera yakomyewo mu fulugiya okubeera nti akubira ddala campaigns abanaffe bano aba the NRM emabegako wabaddengawo embeera eyogerwako wannawali era nga bingi ebibadde byogerebwako anti musajja alabika ku campaign trail osanga ekikono kyamukubwa mu mbeera emu oba endala. But this time around he is back era ekintu akikubira ddala. So Isingiro namulabyeko President Museveni wabadde atuuka Isingiro awo yatuuse ku district headquarters n'alunchinga campaign caravan eya Nkole sub-region then nebyolera. Ale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honey Bites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizi obagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagia, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709
787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba yemu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba honey bites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi lyerinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno likinga commentinga ki ky'olowooza mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.